Olwaleero abantu ab'enjawulo bakungaanyidde ku kisaawe e Lugogo okukuba eriiso lyabwe evvannyuma nga basiibula Rajiv Rupaleria eyafiiridde mu kabenje ku lugudo lw'e Busaabala. Ono omulambo gwe gwetooloozeddwa mu Kampala naddala nga gutwalibwa ku bizimbe byabwe eby'aba Ruparelia mu ngeri y'okumusiibula. Mu bantu ab'enjawulo abeetabye ku mukolo guno kwe kubadde Sipiika wa Palamenti Anitah Among eyaliko Ssaabaminisita wa Uganda Mbabazi n'abalala. Mu kwogera kwabwe abazadde b'omugenzi basiimye Katonda olw'obulamu bwa mutabani waabwe era ne basiima buli ssekinnoomu ababeereddewo mu kaseera kano ak'okkungubaga. All of you, in your personal capacity, we wish you are here to bid farewell to Rajiv. I thank you all for being here. I also have a personal thank you to the RR Rally team supporters. Thank you so much. Bannyina b'omugenzi basuubizza okulabirira muwala w'omugenzi kubanga kye basigazza okubajjukiza muganda waabwe. You were the kindest, most devoted father to Inara. Everything you did, every plan, every decision, every moment centered around her. You lit up when she walked into the room. You gave her your world and you made her third birthday a fairy tale. N'emikwano gy'omugenzi baliko bye bamwogeddeko. Grateful you left us a little gift in Inara. Every time we look in her eyes, we'll see a piece of you, and that gives us a little bit of solace. So, not just a talented businessman and an exceptional rally driver, he was a soul full of fire, humor, and kindness. Sipiika wa Palamenti Anitah Among asiimye emirimu emirungi egikoleddwa omugenzi mu bulamu bwe. The death of Rajiv Ruparelia has robbed this country. His contribution to Uganda's socio-economic transformation, both in the present and in the future. Eyaliko Ssaabaminisita wa Uganda Mbabazi asiimye Studio okuyigiriza mutabani we okubeera omukozi. Time we spend on earth is not what matters. What really matters is what we do in the time we have. Ab'ennyumba y'omugenzi basabye abakungubazi baveeyo okuggyako abo ab'enkizo bwe baba basigalawo ng'omukolo gw'okwokya omugenzi bwe kugenda mu maaso. Winnie Tesana Kayenja agafeeyo ku Spark TV.